Ewaka ewaabwe baali basezi era ng'ekyalo kyonna kibamanyi era nga kibatenda. Tebaggwesanga munyama ewaabwe. Kati omwana waabwe ono omuwala gwe beeyambisanga era ng'omwana oyo mu kusoma kwe buli ttaamu bamukyusa essomero. Lwaki bamukyusanga essomero? Tugenda kukitegeera. Ku mulundi guno essomero lye baali bamututtemu eppya eyo ttaamu ye yali ekomenkereza omwaka gye tuyinza okuyita ey'okusatu. Kati ng'omwana ono omuwala amanyi okukwana emikwano ku ssomero. Essomero lyali lya Kisulo era gye baamutwalanga nga bamutwala mu masomero ga bisulo. Kaakati nno ng'akola emikwano, mu mikwano gy'akola yakakasanga nti afunamu mukwano gwe omu oyo ennyo ddala. Essomero lyali ly'abaana bawala bokka nga lya Kisulo. N'afunamu mukwano gwe omu gwe yalabanga bakkaanya bulungi mu buli kimu. Ku ssomero yagendanga n'ebintu bingi nnyo ebisikiriza, ebyokulya, ebikozesebwa mu ngeri ez'enjawulo, era nga bw'omanyi amasomero g'ebisulo nga bw'otegeera abaana bwe nandigambye mu njogera ya kaakati nti ava mu maka g'akolamu. Kati bano bo ako ke kamu ku bunyeebwa bwe baalinanga okutega omwana waabwe nga bamuwa ebintu n'agenda n'ebintu bingi ebyegombesa bisikirize banne okubeera nga bafuuka bakwano be. Bw'atyo yafunayo omu gwe yafuula mukwano gwe ennyo. Tebwalwa nga oluwummula lutuuka ng'ettaamu eggwako. Kati nga beesuubiza ono omusezi ye yeesookanga n'agamba munne, owaayi oluwummula nno luno olugendo lwe oluwanvu olwa third ttaamu, lwaki tetugenda owummulire ewaffe, then bwe tunaakomawo mu ssomero olwo lwa January first ttaamu nange nzije mpumulire ewammwe. Kati ono olw'okuba yali mukwano gwano nnyo ate nga alabidde ddala bambi ono nakirabika waabwe gye wava kimu kiri mulaala, teyasibamu, yakkiriza. Bw'atyo n'awandiika akabaluwa n'akaweereza ewaka waabwe ng'abategeeza, mukwano gwange nfanfe ku ssomero ansabye oluwummula luno ngende mpumulire ewaabwe, naye oluwummula olw'omwaka ogujja ttaamu esooka ajja kujja awummulire ewaffe. Abakadde ne bamugamba, tekirina mutawaana mwana waffe, ate baba mukwano gwe yakusabye tekirina buzibu, oba omwetegereza ng'olabye muntu mulungi, genda owummule. Omwana n'asanyuka nnyo. Tebaalwa nga babasiibula ku ssomero okudda ewaka. Ono omwana ava mu maka amasezi, baakola mangu entegeka ey'okujja okukima omwana waabwe. Naye yali abawandikidde akabaluwa abategeezezza ku mukwano gwe omupya gw'aleeta okuwummulira ewaka. Naye kati nga bo baba bakitegeera, ate akabaluwa baakawandiika babiri n'oli mu mukwano gwe gwe bagenda okutwala mu kyalo ekyene w'omusezi, nga mulimu mukwano gwange ono mupya abadde ambudde obudde bulungi ku ssomero, musabye nakkiriza nzije naye tuwummulire ewaka. Kale bakadde bange mbadde mbasaba munzikirize nzije naye. N'obuwombeefu nno obungi ng'olabye ddala omuntu gw'oli naye y'oyo mutuufu mukwano gwo wa ddala. Ne bali abakadde tebaalwa ebbaluwa ne bagiddamu ne bamutegeeza nti mukwano gwo omwetegereza munnange muntu wa mpisa nnungi, tetwagala kutuleetera abaana ba mpisa mbi waka ate abagenda okwonona ne batoobo ne bakulu bo.
kati ono naye reply bwe bagiweereza yalabako kuba mu kuwandiika eri ebbaluwa naye yaliko reply ekomawo naye yagisomako n'ayongera ddala okakasa nti amaka gyagenda bambi bantu ba buvunaanyizibwa yagenda mugumu. Bwe batyo babatisse bagenze paka mu kyalo eyo mu maka geewaabwe w'oyo omwana muwala gali amaka amasezi ge nagambye. Kati olunna nti tebafunye omunyama. Bwe batyo bwe baafunanga eminyama ng'omwana waabwe buli ttamu agenda mu ssomero ddala n'akwana emikwano n'akakasa nti avaayo n'omunyama. Kati ne kuuno yali amaze okuvuba omunyama agufunye nga bagenda. Bwe batuuka ewaka ebikeesi bye byonna nga bwomanyi ttaamu esembayo musitula ebintu byammwe byonna yabyetikka yabitwalawo ono mukwano gwe omusezi byonna nga bagenda okuwummula. Batuuka eri babaaniriza bannange tusanyusa okubalaba, omugenyi tusanyusa okukulaba, munnange eggwe ovaako ku kyalo kyawa, bakadde bo be baani, nga olabira ddala kugamba okufaayo okuli wali nga olaba abantu babuvunaanyizibwa. Kati omugenyi bamuleka mu ddiiro beetooloolamu bagende bamutegekeretegekere kibyanalyako awo. Ng'omugenyi bw'omanyi bwe bibeera, abaana b'essomero bakomyewo waka akayitingano kalina obeerawo bamufumbire ku bintu ebirungi. N'oli munne naye n'agamba nange kamala okugenda okutegeka ekisenge kyange eri ekyaffe gye tugenda okubeera n'okutwalayo ebintu. Basombye awo ebintu babitutte eri mu kisenge ng'ono naye akyatudde. Manyi oba mugenyi tosooka kupakukana mangu. Bayi ne babeerayo ne basiriikiriramu eyo. Ono asigaddeyo yekka eno mu ddiiro. Kumbe bali mu kuteekateeka omunyama oguzze, engeri gye bagenda okugubaagamu amazzi, engeri gye bagenda okuguyira amazzi kugamba basobole okukola ki, okukola engeri yaabwe nga bwe bakola bulijjo. Ati omugenyi aba ali awo nga zireeta akaana akawala akato nga kajja, bo bwali buli bweru nga buzannya, ate bo nga bwomanyi obwana obuto tebumanyi kulimba. Kati bwe katuuka nga kabuuza ku mugenyi tusanyusa kulaba era dde byonna n'ebirala. Kati nno akali wakagenda kasimatuka ekigambo, akali wakagamba omugenyi ate nno gwe oli mukyava kw'omugenyi wangi nti gwe oli mukyava. Omugenyi n'asooka abanga atawugidde ekigambo ekyo naye teyategeera kyekitegeezezza. N'amubuuza ndi musava ntya, nga omanyi ng'oyogera n'akaana akato naawe olina okuba nga weewombeekera nako, weewombeekawombeeka kugamba oyogere bulungi nako. Kati ne kalyoka kamubbirako ne kamugamba nti nanti luli kikita gwe yasembayo okuleeta gwe twakyemba okulya ye teyali mukyava bulungi. Omwana muwala ekyo bwe kyamugwa mu kutu n'akabuuza mpola, owaaye lindako muli abantu? Ko ne kamugamba nti nno anti kikita buli bwagenda mu ccomero akomawo ng'aleeta ennyama, kati leero baleekye ggwe. Mwana muwala bwe yasituka bw'ati naye nga tuteyazinoonya, n'ebikeesi bye yazina bye byavudde ku ssomero na buli kisimaya bye kitwala tugende, kasita yalaba omulyango ogufuluma bwe guti. Ate ekyamuyamba obudde bwali bwakawungeziwungezi awo, ssaawa ziri mu 11 awo. Mwana muwala yasiikuula ziyembiro nga newe bakuwaanawaana nti ogoba otya gwe musezi w'oku kitundu. Oli omwana yali amaanyuuka emisinde. Kati bano bagenda okuvaayo okuwulira omunyama kana ate kabayita, taata, maama, omunyama gudduke. Bagenda okujja emisinde nga balaba omunyama guwala mpaka kasozi eri emisinde mizibu ne bagusimbako. Mwana muwala yadduka nga bwomanyi okudduka embiro ez'okutaasa obulamu. Kati bwe yatuuka mu maaso eyo
bali abatali abantu waliwo amaka gali awo nga tebali abantu bamugamba wange muwala ddukira ddala eyo gy'odduka oveeyo teriyo muntu mulungi ddukira ddala wonya obulamu toyimirira muwala n'alyoka asiikula emisinde giri togindabiranga kale bw'atyo omwana muwala bwe yawona okuliibwa terwali lunaku lw'endowooza lwakufeera abasezi bano omunyama gwabayita ku mumwa mwana muwala yaddayo mu ssomero lyennyini mwasomera abazadde bamugamba tuddeyo tulinde omuki omuwala oyo ng'akomyewo tumukwate poliisi ejja ebiyingiremu then bakole okunoonyereza okusoma kwatandika okwattaamu embereberye omuwala tebamukubako kimunye mu ssomero eryo amawulire gaali gatambudde edda wonna wonna tebaamulabako omuwala teyadda kigenda okunoonyerezebwako emboozi eyo yatambula nnyo n'amasomero amalala nganyumya naye bannange naffe waliwo omuwala eno yagenda ne muwala ne mukwano gwe naye tamweraddako tetwamulabako ne bakadde be tebaamulabako paka kati omuwala yabula naye n'omuwala teyakomawo oli eyagenda naye eyamutwala bagenda okugattagatta emboozi nga ye muwala y'omu amasomero gazaasomeramu ng'abadde nga agenda ne bayizi banne n'abatwala kumba tutte munyama kuliibwa obiwulidde abantu mwegenderezenga nnyo abantu mwegendereza emikwano gye mukola weegendereza oyo akwesibako afuuke mukwano gwo abantu balina ebigendererwa bya njawulo emboozi yaffe eyaleero ekomyawo emboozi zonna wano ku YouTube channel yaffe Suubi Hope YouTube channel wozisanga twegatteko ofune okunyumirwa okutaliiko kikomo kankomewo